tutandikidde wali Mathias Walukagga ne muganda wa Segona kojja wange Segona kojja Segona yakola ekintu of course temanyi yategera ensobe ye nakola ng'omusajja omuganda omuyivu n'agenda alaba principal yenga ye kye kyamagezi ekyo kye nali ndaba naye waliwo oyogera ayasayininga gwe bawadde ate ne principal yayogerako lumu n'agamba nti okwenyinyimba kw'omukulu oyo yamugambako lumu n'amugamba amulabamu ekinyusi namusemba okujja ku bwa president ani asemba Segona president yayogera kakola interview ku BBS muno kati kankubuli ani kankubuli naye na okwenyimba kwoyo Segona kojja takusala kusukka busiro sawe ye busiro bwetu wegenze utugenda ku busiro waye busiro ziri bbiri ya Sabazonto gundi ani kakati kankubulire Sabazonto mukwano gwange newe bogera mwogera ku bubitu muleke anti kiri bwe kiti Sabazonto teri asola mu akadi Kampala yetaaga mu sikusoma kokka naye yetaagamu n'abalalu bazoro kati omiransa bafajja kulinnya ku mmeeza ku kansa okwo kubanga nganze we Kampala njagala omuntu asobola okulinnya omiransa bafasala okukwata bbina agenda n'amuyira ku gundi ku iddi wa Kampala omiransa nafe agula n'engatta empanvu muganda wa akola bw'ati abeera ne sapuli ng'eringa etaayi n'agirot omwana ali consistent naye omanyi bwe yabikoppa akikoze emyaka 5 omanyi bwe yabikoppako olebere wakisi olebere emba esimanye Masaka mu kooti omanyi gwe yabikoppako omugenzi Segirinya gwe yabikoppako byonna teeki oyo Miransa nafe amanya nti baani abagenda Masaka taba na ssente akeera kwoza mmotoka yabagenda Masaka mugenda okuzuuka ng'ali mu kikomera kyammwe ayoza mmotoka ng'akaveera yataddemu essaati ettaayi ne sappule Miransa nafe omumanyi. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, Kaya Wisdom Official kakalamu The Answer nkwanirizaako nyena gy'osinzira okubatenga otulaba emikutu gino eja YouTube eja The Answer Channel ne Kaya Wisdom Official tukubiza subscribinga okusharinga okomentinga bukyetaagisa Uncle Remy Ntambi ali ku kamera tukwanirizaako nnyo nate olwaleero nyongera okujjukizaako baganda baffe nti wano bwe tuli nnyo era tuli mu episode oba mu mbeera bweti endala now tugenda kukwata mukulukaye kukaka akali wakati mu kufuluma olwaleero tukirize tugane Nup wadde abantu akaganya betugenda okulaba wiki eziddako nga bagenda okwewandiisanga ebibiina bibadde biggulo genda okwewandiisa bulijjo nga tebagendanga but this week okutandika ngenda kuza omwezi 15 September abewakiso district n'aba West Nile and Kigezi tebalusukka tutandise wiki tugenda mu sina wiki olwa wolabidde eno webeera Monday 15 September Wakiso district ne West Nile and Kigezi Wakiso district waliwo baani we waliyo wa Mathias Walukagga ebusiro
Busiro East yona Wakiso ye Wakiso district ne tubeeramu ne baba Wakiso nene Zambali paka eno Entebbe Zambali Blasio Mukasa ne Uncle Ibrahim ka Ibrahim Mayanja Kasolo Big Eye Neibao ye Kasolo neri akwata yagali yoge nenga kwedili nalyo kakati tusokao Zambali ne Blast Zambali ne musajja waffe ani Big Eye then andike kusomera busomezi wa bwensubira ungambe abatafunye n'abafunye mu bubaka bwogendo bawa njagalo oberengo oteka butesi nti atafunye nga obaka bwobawa nafunye obawe nga tojubisiza kwegamba Sabazonto naye ali Busiro Busiro akola yoki tuli ku Wakiso kwegamba oyagala ombuuze kadi zigenda gabwa owedda akaliro je kali kubanga tukkiriza nti abatafunye bagenda kukuba omulere nga abakasawe baali abamu bagende mu bibiina ebirala simanyi BF simanyi PF akina biki bagende bewandiise bagenda funa abalala so on congratulating abafunye n'abatafunye obateeketeeke nga tujubisiza nalabye Mabike video ya Mabike wajabyeko kusibanye ng'akaana kali awo kalinga ka street ng'akubye rale nene nakoliko bwana nga mwenda nga waliwo n'akamunadde kali muyimbira bambi ng'ate waliwo recording ne kubira essimu okuva ku rale Mabike bannange nemulya nyama ate lwaki asalanga ate eri nemulya nyama bamuli bubi aba basajja abali abaddipi bali mugamba mbuti yasoma akosa manya ga muganda we eyo bibaawo nenga tafu era wekiba bwesityo mulya nyama ajja kunkola bubi nyeko ye yali asazeewo bangambye yakomyewo nyeko ate yamaze nakomawo yakomyewo anko Remy muveeko ne wakomawo emirundi 10 tekikyasoboka kakati nenga wamuwa foundation if I were Nyeko I would have been nandibadde musanyufu nnyo ku Bobo nti yamukolera Onyeko yandinonyeza visa ne mubule ya America kati agirina tubasola jimumma Nyeko nze kyemmanya ina capital itandika ne family ye oberiruda Nyeko abadde so breast nti Nyeko abadde ko mu nkoba za Mbogo abadde ku kansala bitya nti abantu bamuwa regardless nti aberako wenale kati kyengendo kola era Nyeko nkusaba busabi singa nze Nyeko osobola okutwala gundi yange oba otagitwala nandize mu kibiina nemba so active kubanga ekibiina ekyo kinene kikyalinamu ebifo bingi nga togenze mu elective position ojja kukola nnyo amakulu Nyeko kyensaba Nyeko ekirala yiga public speaking okay 15 September 2025 Wakiso district chako sako ne West Nile and Kigezi nga 16 September lugenda bira lwa so okomao naye olaba awo bajerega Nupu nti sayina besimba weeyo kati tuli West Nile ne Kigezi nze natya n'okutya nti Nupu yafulumya olukalala wali oli omusajja gwe babonyabo ali atagala natya bwati naye tagenda kubasama yeyo anti buliriza nze omusajja gwe nakasooka okulaba yeesangwe emunyiranga akatambala alya kalye tugende basa so ekikyo obubaka obuli awo ku Wakiso district tutandikiddewa agenda funa wa kati olaba kati district kuba bangi anti Wakiso munene tusobola okugamba Busiro tutandikidde wali Mathias Walukagga ne muganda Segona kojja wange Segona kojja Segona yakola ekintu of course semanyi yategeera ensobi ye n'akola ng'omusajja omuganda omuyivu n'agenda alaba principal yenga ye kyamagezi ekyo kye nali ndaba naye waliwo woyogera ayasayininga gwe bawadde ate ne principal yayogerako lumu n'agamba nti okwenyinyimba kw'omukulu oyo yamugambako lumu n'amugamba amulabamu ekinyusi namusemba okujja kuba president munaye ani asemba Segona president yayogera kakola interview ku BBS muno kati kankubuli ani kankubuli naye n'okwenyimba kwoyo Segona kojja takusobola kusukka Busiro eno gye tuli ekampani twagala nnyo benyimbwa anti era yamutunira n'amugamba nkulaba mwaka tukana gwe nkulaba nga asobola nga Segona wagamba Bobi
Keje interview Bobby ajoge. Ingaja kuwa president. Okay. Naye kati labayo. Nze kyemmanyi Sseggona, one, he has done a lot. Lwakubanga aliyo ebyobufuzi abibaze bubi. Ebyobufuzi tebibeera mu mikwano nga yeesibye ku mpuuga. Mpuuga omulaba akkirira omwesibyeko olinga gwe mukazi we. Omwogerera. Olaba ne bagaya simayi bagaya. Joyce baagala. Yamwesamba yali akabasoke. Basoke bampe kaadi. Ona tugenda kutuukayo. Okay, tugenda tuukayo. Kakati Sseggona ensobi gye yakola ng'alinga agamba nti Mpuuga bamusiiga ku kijja kye kimu naye. Osegeera. That was the problem. Omanyi Mpuuga mukwano gwange. Tukoledde nnyo Obwakabaka. Mwe asooka. Koleba mayanja ankanji boogere ki. Baddankani muliika. Mwenno mwe mufunye mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga kojja Mpuuga Mathias Mpuuga Sseggona bonna babajja ku Makerere University. Actually ne yabaleeta ng'amanyi Baganda nnyo. N'aba mu kisuuse buzuusi nti oli atasobola kukolaga bijja byewaabwe nga kuliko amalaala ana. Ebyaddala nga sikujerega. Omanyi Buganda eno yatukola ekibi nti abantu odiringa nabo ng'omanyi odiringa na Muganda omala omubikula nga ye Sseggona maana nuga kati tetugera ku Busiro wali Mathias Walukagga Sseggona akakadi yagitutte. Lwaki bana tukoze gundi eno nga tetunabatuuka ku lunaku olwo kijja kunneewunyisa okujja nga waliwo ekikyuse omanyi oyo omusajja yeenyinyimbwa buli dakiika akola era tujja tuuka wano enkyakoleyo era egi nga mbutuufu nammwe kubanga ebyaddala kati kankubula ebyaddala kati njogera byaddala wadde mukwano gwange era tumi kojja Honorable Sseggona kino nkigamba ne mukyala wa Kimanyi nze okimanyi nkuwagira era nze nkuwagira nkwagala njala kyogera wano open day ne problem ekibiina aliwo ekituuka nga kyaga royalty tuli ku royalty ate Mathias agirina tosobola kuŋŋamba tulwana n'omusajja alemeddeko wawamba wataba bakawamba omwana mwestana naye gwewenyinyimbwa wenyimbi tebikola twagala kati muntu kuyiwawo nti omusajja muyimirira ne Bobi Wine mu kisenge awo tobamufumita ekiso ko osobola okuba nga toli royo ng'oyogera n'abasajja mu lulimi ki naye ng'okimanyi kati kojja Sseggona Katonda wakubika kaadi n'ogifuna you either go kubanga osobola ogifuna ne tuyingira akalulu awo Bobby ndowooza omumanyi najjaawo n'agamba independent kyeyakola Nabbira yamanya Nabbira alya mu lulimi ne mulusuze nga bamuwadde kaadi Bobby omumanyi Nabbira yale yazikuba yekka okukakkalanga ne walondedde bamusinzeewo n'abafunye kaadi beetaaga omusajja aveeyo kojja Sseggona we banaakuwa kaadi n'abakizuula nti wodda mu kisenge ne Bobby osobola omufumita ekiso wallahi tojja kkalya naye nze ngaawo nandyagadde mukwano gwange Mathias Walukagga yandizze ku bwa mmeeya kubanga eno period gye tugendamu yakulwana nakwogera ebyallo naye to me because kati kankubule royalty kiri kyenkugamba yes twagala royalty naye ate twagala abantu bali voko nze nayagadde nnyo n'omuwala yali guild president we Makerere Nambassa Shamim era namutimbye ne ku Facebook bamukozeko interview Kanale Mugume omanyi Kanale naye agenda nepanka ebintu bye byekisiru mama akana karezo ninze Kanale Mugume Muganda ntola ntino yeyogeza accent akana kalinga akali ke Bulaya Muganda wange Kanale Mugume nasigala mu nsonda kagezi ko nti akana kakalungi kagezi kato kali steady tekalinga Shamim kakamala university kala kakali mu 22 sirabanga muntu achalenginga Kanale Mugume in terms of English accent and being composed nga kyayogera kashitegeera it was so wa speaker wa gundi wa council era oyo mwana kati atenga kali royo omanyi kati ababano balaba nti abadde mu nupu nakulaga kagenze ku ground oyo mwana yekalakasako n'omwana wa Nyanzi yakyo bola ntuni abantu abasirulizi abakuba Nyanzi nenga kalira bazinembwa Nyanzi tomumanyi kwagamba oyogera bwogezi
bakwatako omwana wa Nyanzi oyo muwala nedda anti gavumenti ng'eneekuba omuntu jjukira kino kikwatagana ku royalty. Museveni yagamba nkola hansi agende no wansi n'amanya jjukira kati namyalo bamuteeka wali ekyaddondo ayina abaana ku intaneti ajja naggulawo akawunti omwana kati gwe omusajja kati gwe okimanyi Nyanzi nze liizi natunira liizi nenjala n'okkaaba mwana muto ali ku university ne boy yasonga wali mu basajja ba police parliament ebimu yetabisobola bikola kwa emyaka gine hata ina ache kunyonyodde nti Nyanzi ali unfortunate tibuli muntu yenna n'amuvuma tamanyi Nyanzi kyakoze kubeera okwanchuka chukana nupu ne olaba olinga amuvuma tumwebazaako kimundu yebamuvuma wakwakale Nyanzi olw'ebimunga n'atayagala binyonyo oba n'abinyonyola bubi maybe namutegera bubi so ye busiro bwetu wegenze bwetugenda ku busiro waye busiro ziri bbiri yeyawa Sabazonto gundi ani kakati kankubuulire Sabazonto mukwano gwange naye oba ogenda mwogerako bubi tumuleke anti kiri bwe kiti Sabazonto teri asola mu wakadi Kampala City siranga muntu ayina do yagalizani era omuwala Shamim Marende omukongratulating otya bugambo ki bulungi lwakuba Shamim Marende kyemmunenyako nali simanyi nti asobola okusiriwala bw'ati tosobola kusiriwala kweno last moment wandibadde ogumiikiriza akavubuka ako n'osooka oyita mu bya kaadi Shamim Marende tayagala Reigns naye kati bamukuba left and right naye kati onamuyambe kyaweddewo kyazikiddemu anti kyazikiddemu but teriyo muntu to me kino nkiddamu newaligiwa newensanga Ruyirika oyo omukyalo okukomawo ku bwa kansala n'abaamulonda baali tebamanyi gubalonda nalaba omukyalo oyo era nze nalayo gundi maaka ng'amuwanika nalaba omukyalo oyo nga bagoba Elias Lukwago boy babalaka kyabo n'ensingo zinaabakutuka baagala kifaananyi obadde ki naye gwe omanyi kaadi omulaba nga nyakunyinya bwati muntu nigoga kiba ayagala kaadi abantu bamalako abantu omuntu neyeekikitiriza n'omulaba olinga luno oluba naye nga ndowooza andi kakati kakalamufu olaba twajja mu kati kakalamu labayo kakati bayikintiriza wali kati abayimira emabega w'omukulembeze bawano baba babale nti leero bano azze mu kitundu wano abakulembeze bagenda okuyimirirawo kiri ekitundu balala ne Ruyirika mu Kisenyi eggulu yayagala Bobi agenze mu Sinairo anange kifaananyi ekifaananyi kyaweeresezza mu miransanafu kaadi gokyaze mu miransanafu omanyina ekyo yagula zisapuli ziringa kutya mpanvu ziti bewunyiza ne kaadi gye yagijjako ekifaananyi mu miransanafu naye omanyi miransanafu abantu beyali yanyiza okukitebe n'omulala awalampa lwakubanga mu miransanafu lindako kansoke mmalirize mu miransanafu lwakubanga mu miransanafu yategeera ensobi gye yakola etaalimu nti nno oba yalya mu nedda yategeeramu ensobi n'arivisinga n'akomawo he was reformed the truth is nze wemba nnonda sobola kulonda kansa sisobola butalonda mu miransanafu nti Kampala yeetaagamu si kusoma kwokka naye yeetaagamu n'abalalu bazolo kati emiransanafu ajja kulinnya ku mmeeza ku kansa okwo kubanga nga nze w'e Kampala njagala omuntu asobola okulinnya omiransanafu asobola okukwata bbina agenda n'amuyiira ku gundi ku iddi wa Kampala omiransanafu agula n'engatta empanvu muganda wa akola bw'ati abeera ne sapuli ng'eringa etaayi n'agirot omwana ali consistent naye omanyi bwe yabikoppa akikoze emyaka 5 omanyi bwe yabikoppako obeere emba esimanye Masaka mu kooti omanyi gwe yabikoppako omugenzi Segirinya gwe yabikoppako byonna teeki oyo miransanafu amanya
nti bani abagende Masaka taba na sente akeera kwoza mmotoka yabagende Masaka mugenda okuzuuka nga ali mu kikomera kya mayoza mmotoka nga akaveera yataddemu essaati ettayi ne sappule ebirasana fo mumanyi achusa tayi wabera mukoti yo nate tayi ne sappule byokka nenze njagala mukongratulating one nti Miransanafu yali ali kyenkugambye nti mweno stage tugenda mutwetaga mu Miransanafu nti reality lies where nti bino ebisigadde mu Miransanafu tugenda kutegeeragana to by the way okumanya nze Miransanafu lwakubanga kale oluzungu bitya nze katinga omuntu akulidde Kampala nyenda kugamba ekintu kakalamu munnange nze njagala nnyo abantu abaliradiko kubanga Kampala engo efugo bafalaabo olondo omuntu kati Miransanafu ne wagamba nti akutte bimu kaveera n'agenda amusaasa abaka o idi wa Kampala asolo kikola kati nze ogwemba njagala njagala tugende Masaka gende wa Masaka waliyo balese kanse wa gundi owampuga Masaka waliwo gayi kanso wa Nuupu oba kanso wa Nuupu anti banje waliwo omutono mama bamite va ku musisi abera ne King Saha oba omutegedde agenda woyo banayesolo kasojja katono banange kabeera nnyo mu kooti siwa amasappe naye bwe bawolereza nnyo Nuupu ali lwakwa musika tajja nnyo ku TV bana omusajja mwerabidde soki mutono bana alaka agenda Masaka ndoza tujetaaga kati olaba kati kankubule waliwo omukyala yali Kampala Florence ye tajja mu Masaka City oba yabadde meya abaje kati oyo mukazi royalty kyenkunyonyodde ayogera alembereza royalty nti oyo mukazi ku sente zaayina yandibadde ajerega ki ajerega ekibiina alengeza royalty kyovula ebyampuga ebyatuuka yakuba mpuga ngeri Masaka atula bwati nagwera mu ntebe nakakati mpuga mwewuunya era abantu ngabombeewuunya Masaka gwomanyi oyo mukazi Masaka waliyo mpuga waliyo ono musajja Abedi Bwanika ani omulala ali awo kakalamu ngenda kugamba ebigambo bino mpuga okudda mu parliament pozinga Museveni amubbidde Kalungu nga bwe yamukola luli bwe yagenda najjamu yali yesimbyewo bwenaremu mpuga kuva dda beirawe kino kankyogere si mu bubi nyina abantu balina amanya ag'Ekiganda nga si Baganda kati Munyago agenda akikkiriza nesooka okyogamba abantu Munyago si Muganda katono nnyo banaye kati mpuga olwagundi olwa Kampala City we wagenda obeerayo Akyoli n'Ankole firimu andi kakati Kampala City baani abaliwo nze nkunyonyodde lwaki Kampala City bandironze Shamim Malende njagala obawo baka either waba congratulating Shamim ng'awangudde oba tuyinayo n'omusibe waffe Waiswa Mufumbi nzija Shamim Nakawa Shamim njagala okukongratulatinga kati kankubule teri muntu asobola kulya Mufumbiro Nakawa ku kadi oba ku ebiri ebirala kadi yagifunye dda ne baleeta kabazuguluka 10 okujjako kiri kyengambye nti kana akalulu nti waliwo bagenda okubbira abo opposition kwate bali bo opposition osegede Kampala yonna Nakawa Lubaga bitya people elect people who are so active Kanso Muyizi yoyo Kanso Muyizi ndoza either zemu cha bed oba mpuga ate kana akalenza akogera akato Abedi alikimanya ate kana akalenza akato kalirudda wa kakati yazze wa mpuga kana akato akwayimbe nyimba ze bubbi okuzifiirako kali kwebwe mupe nkolo oli serious katanyi nkola nkebettanyi kiruruta oyali ali ne gondi ne Katabazi ne MP Katabazi kati Katabazi ali gundi was lindako abamita Katabazi ali anti lindako sego ono Munyarwanda yani Wanupu Sewungu Kalungu Kalungu East nebikoze bitya ne West kati Katabazi kireka abali mu East Katabazi carding congratulation ate kana akato akalenza Katabazi
kati kankubulire Katabazi tomumanya nti eyo ise kato corridor wasingayo nnyo Abanyarwanda n'Abanyakole era kyovula balyayo kati Katabazi kyenkunnyonnyola lwaki agenda kulya kaadi kintuddayo ku royalty nti naturally Katabazi si mwogezi nnyo era ndowooza problem gy'asobola okufuna ne Katabazi singa kati omulaba atambula ne Bampuuga takisobola ate ng'ezo constituency z'abalaalo Katabazi yagikuggirayo ne Ssewungu nti balonda BNRM naye abo bafala abo abasajja bazijjayo ne bava ku bali bafala Katabazi abadde yabaddeyo era nze nagenda oziika twagenda kuziika Lagoba obaani sebo ng'ayina ebipipa by'amazzi eyo bizitanka by'amazzi Katabazi yakubako nonno nga tetunatuuka mu campaign nga kuliko ebipande bya Bobby bitanka by'amazzi kubanga problem gye balina eyo omanye eyo ewabera kato corridor mazzi nyala tudduke mangu Ssewungu Kalungu congratulations kadi ogina mu 5 so Acholi ne Ankole tetubamanyi bali eyo naye tunabogere abantu babamanyi kyetusolo ani Nina Roza alindooza Sembabule kadi yagifunye dda omanyi lwaki yagifunye wano Sembabule anti Sembabule district jajja Great Masaka lwaki yagifunye Nina Rose one royalty ekyokubiri eye Sembabule wajjudde Banyarwanda otyanga omwana gye bamuzaala ebyallo yagenda kuba just mu nyumba kusinkana abantu bagenda munoonyeza campaign police ne basalako bonna kati Nina Rose kadi lwaki mu congratulating linda bayingire mu kalulu Nina Rose radical oyo tobola mu buwanvu bwe netteka azikuba kati oyo Nina Rose nangalinga asazemu ku muliro Nina ati ayagala nodda tamutiisa lwa nsonga kati ayagala wanafuna mandate ya kadi alumbe kiki Nina Rose ajja kukubira omuntu tteke right now baamugana police kulwamaanyi ge kuba gye bamuzaala tu celebrity nti ajja kugirayo akalulu wasingayo Banyarwanda baamulumba mu maka ga maama we baamulumba ne bamugaa toyina buyinza kuwayo kati leka kadi agifunye ate alina obuwagizi bagamba oli ali awo Great Mpigi omanyi Nina Rose tugenda kuba naye kati ngaye mu P Dr. Hildaman gyali eyo Great Mpigi Mpigi yetwala egenda wadde walalaawo yetwala Maokota North ne South South simanya aliyo oli omusajja gundi asirise nnyo Geoffrey Rutaya kadi agirina okay so Great Mpigi weri awo kalamoja kadi ne Kasolo ono omusajja yani yajja n'omukulembeze wano ono ali mu by'emipiira gwa Kayemba Solo kadi agirina wayi kyenkugaye royalty n'ekirala nokko bano ne benjogerako ne ku ground we bali Geoffrey Rutaya tomujja waawo nti Geoffrey mu parliament yayogerayo emirundi gy'ebiri which is okay era yayogera ne bakuba n'engalo ne bagamba yagamba no naye akati no Tata Payasi yayiga Geoffrey Rutaya tomujja ku ground lwaki Geoffrey Rutaya afunye card Geoffrey akoledde abantu one Geoffrey Rutaya ali royal nti amanye ekibiina kyamanye omukulembeze kyenkugaye nti period gye tugenda tutoga abantu bali royal bagattako ku kibiina n'okkolera abantu ye Kayemba Solo munaye no kati kankubule gwe Kakalamu olaba ekibiina ekyo ekya Nuupu ekyo kibiina kirimu abantu abagezi kyovula ffena tuli sharp tuti gwe toza kudya abemupi bonna bwe babakwata bonna abani abagenda okweyimirira abalala olina kuba mugezi bonna tosobola baleeta awo ngawo press conference Mpigi Dr. Hildaman kadi agirina awo Maokota North anti ekyamusumbuwa kyova olaba nti no kati obuzibu agenda okufuna yayagala okwoleza Mpuuga mbu mukatu kimunne mwe mwatandika emisalaba yali awedde era kyamukosaamu ku ground 18 September Kayunga nga sibalaba ndowooza babeera Kayunga era bikegenda ne Kayunga nakwedde alya kadi
Congratulations. Kale singa nisigalayo nefulira card. Kayunga ane kati ate card zo mulundi guno munaye nzibu. Nze nali nsaba ya Kampala Central. Nati ze ndiwe abeyo balogo. Bali balogo tobasobola nakwedde yabasobola. Kakati olaba gundi Ivan Cheyune wazungulu. Yali akalule nakasongola. Ivan aluddewo wa gundi yali w'amaanyi yali akyali kusimba awo. Ne Ivan yakola statement n'agamba banzi byakalulu. Naye amazima akadala mugulu okumanya obusungu abasajja beno balogo. Enjuki zizze ku kipande kyange ne zikimba. Ne zikijjamu amaaso. Zikivuddeko ng'amaaso gavudde ku kipande. Bano balogo bannange kino sikirabanga. Enjuki zalumbanga akabokisi akatwala obululu. Bali balala nnyo atabe nakasobola baleke. Zitwalaganya akabokisi. Kakala nze nalaba eddogo emubende n'entano okutya. Era ebifumbera mu ddogo. Naye Ivan kati agenda kadi ya Nuupu. Ivan okimanyi nti ssaawa zino talina nangalo ze. Bamutema. Engalo simanyi mbu yali ali mu biki. Ivan obulamu bwatandika ogootaana mu by'okusaagirira awo. Era bamwongera kaadi takyali radiko nnyo nga luli naye akasajja kagezi nnyo. Ivan mugezi nnyo olugezigezi lwolwo luyinza omuleetera ebizibu kubanga abeeyalemu abali nakasongola waliyo ne balakisindo anti kakati kakalamu olaba obuzibu tugenda okufuna kakalamu anti kati labayo kakalamu olaba kati kankubule obuzibu Museveni bwagenda okufuna n'abantu abava mu Western Uganda luli abantu abava mu Western Uganda nga bali mu Buganda bali tebalumba nnyo bya bufuzi right now kubanga balina sente kye bakoze bazze nti olaba Kalangwa yazze bwakikirye Buganda ku seeke kati era by the way nze ndabula abantu bo mu Western Uganda nembagamba ebintu wakola kali kalungi nnyo by the way wali oyoga abantu bankubira amasimu ekyanyumira ennyo kubamma bankubira amasimu ba appreciate nga mulimu abantu ama aba security nebanga wisdom thank you nina uba college ba taking initiative monanga ba security omanche baliko basime bakanywani sime ba omanche baliko but they are still doing the monnaye kakala mu muliriza bagamba naye bananga kati olaba oyo mwana atolaga okyala bikira kaiju oyo kaija Dorini gwe bakutte bali nziralabye ebintu ebije ni comrade abantu ababaddawo mwe bantu mwe mutandika okuteekawo embeera nti obakima omuntu tebamutwala bityo bemunatandika okusirika Nepal abaana abakulembedde nalabye omusajja prime minister nga bamutwalira ng'ali mu nade manyi nti yagudde bamutwalidde abasirikale babakubidde mayinja mu mwalo ogwo gwennakivubo bane like no mwe bannayuganda nze mbabuulira bwe munakkiriza drone nejja emisana n'etwala omuntu nga buli omu asirise kati beeteereddeko gwe baagala prime minister gwe baagala bamutaddeko omukazi naye waakola ebyekisiru nga bamukyalina muzannyo kozi wootandika n'ocreating ekintu kyolinako control osobola okukola decision nga nemunaye kakalamu ngenda kugamba kati kakalamu kankubuulire kakalamu teri bantu bali mubweraliikirivu nga bali mu security Uganda babe mu bye otandika kukola harmonizing right now kubanga ekituufu kyo kiri nti tebalina gwe bayinza kwekwasa nti nsi tebawadde budde n'obubuto siima kati kakalamu okoze buli kimu ekyobugagga kyosobola okupreservinga obikoze ne for real tosobola nyigiriza abantu kusukka bbanga eryo lyonna kalamu no leero yogedde ati kankubuli nali njogera nze wobeera ng'oli Luganda ina ebintu byotasobola kulaba olaba abantu abamu nga bali ng'olabanga ekiri nnomo ebyaddala era nze nina ebintu bimu bye neebaza Katonda ne ngamba anyway lwakuba navaayo kuba byannyamba nnyo nti nze ekizibu ekinnema okuwagira nnyo ebintu nti nzijjayo gundi zange nali mpagiranga nnyo omupiira nentuka esseranga n'emisuwa gineerega nti nteekamu nnyo obudde bwange bungi kati ndaba abantu lwaki babeera ku intaneti abali e Bulaaya n'omulaba nga avayo n'ebigambo ebiwemula buba busungu
kubanga atunuulira amazima omusajja oyo simanyi saabiti yewe yagudde ku accident yatomeraaganye ne loole owa loole ye ne bakwatamu oyo yekayika ne bamukwata ne bamuleka wano accident wezigwa wano nga kituufu ennyonyi ejja nze waliwo enkola mu downtown waliwo St Michael hospital St Michael hospital inayo helicopter bwejja esobola picking omuntu oba kwayiwe nga accident yegudde nga tefuddeyo oba ono yaani ne bamupikinga ne bamutwala ku nnyonyi n'avayo ne bamukolako okitegeera kati musajja wattu puwagaye waloole bamulesaawo oba afaafe mbu balonyeeyo oli bamutwale kati Kakalama olaba ekyo ekibaddewo Kakalama obusungu nze kye neebaza Bobby olaba ekyo ekyobusungu Kakalama obusungu buli mupayiringa era oyo musajja Bobby Prophet olaba kyeyayimba oluyimba lwe Time Bomb Kakalama no one thought nti Kenya abaana basobola okuleeta ebyo bya jenizi Kakalama Uganda eyo giraba abantu beekyawa naye bajja kutuuka lumu ogenda kwewuunya era nze nkusuubiza tuli bawa abaana abeekolako obutambi Kakalama oli n'omulaba nga ali ku katambi ng'akyawa Kakalama olabe Nairobi olisi e Nairobi nkambwe naye yatuuka nga tesobola nakubaako kyekola ng'omusajja n'akeera abavubuka bonna ne bajja simanyi meeting ne bajja ku online najjawe kyokka nga kyali kyangu n'emisolo gyali aleese nabagamba naye kati kiki mwagala Nepal byabadde Kakalama era nalabye omuvubuka nga ali ku guni ng'agamba international community njagala mbategeeze tetulwanira internet yokka saagala babalimbe mbu abaana olwabajje ku social media n'abagamba tulwana corruption mukikwate bulungi corruption kati eno trigger eyazze buzi naye nga corruption yensonga enkulu omanyi bakwata abantu bakwata nina omuvubuka gwenda b'omunyankulu bayita munyarwanda wa Bobby waliwo omulala akavubuka kato oba kayita kaani kato ndowooza kava nkola eyo bakakwata namu bakabulira n'enjiri tebakawaaaadi bayirawe tunuulira kayo omwana ng'olabye kakiriipu ng'osobola okascrollinga n'okaddukako nobanga yagala okaddukako nogana ye mwana ebigambo byayogeraga byamagezi nga mwana muto naye nga we bakwata ne batwala naye ate abameruka be bangi munnange waliwo omulala oba mulango oba avaaweeyo omusajja yali aga now let me tell you guys guy ajogerera bulungi oba tonaba mugoberera simumanyi erinnya ali eyo oba mulango oba muki ali eyo oba soloti oba watororo yes n'ateeka ekifaananyi n'alyoka annyonnyola n'akola nga mu butuufu alabika okubanga ne Bobby tamulabanga nako ne Bobby alabika okuba tafa ebyaddala nga omuvubuka tayagala kulaba ku Bobby amwekubye n'ekifaananyi ng'ayogera buwogezi bimuluma fenna tuli wano nno tuyinza okuba nga akumanyi by name by face oyinza n'okugamba nti kampeka yayogere ebirijja owayi sinza munoonyeza myaka 5 nga simukoze eki naye oli omuvubuka puwa boy waje Tororo talina yadde suubi limulaba naye ng'akulaga lemitook bwe bakwata ono abalabe bameruka bwe tobeeramu magezi katwerezi gagamba bano betuvuba bo nga tebaggwayo kati ekyo olaba ekyo kyenkugambe kati Kakalama abaana okumanya abaana ba Nepal babadde bazibu balumbye ekkomera ne balikuba ne bata abantu ababadde bonna mwe muri bana byabufuzi waliwo yaliko prime minister Nepal gwe bali basiba bonna babatadde kati tugenda tuuka Kakalama nga bashaija eryo komera lero laba bataddeko amagye bitya yazimbayo bazimba eddala eririmu self contained tubamuli abo yayogera eryabwe ne balizimba nambalala okitegeera you can imagine anti bazimba ziri self contained omanyi lwaki balizimba mbalala Kakalama kino kinabagamba wange mugamba anti bo bajja kugamba kafansonyi tugambe nti bashaija tukusibye olwa corruption nga bakuteeka muri embalala nenge byaddala bakutte embalala wagenda mu faamu ye walaba ku famire ye nakino njagala mukigatteko nti Nepal ne State House abaana bagikubye nga ono bamulaga nti oyinza okukyusa obwongo nodda naye kati bisaanyeewo tumanye nti gwe bigimuyo gwe kyolina okumanya Kakalama olaba ekyabadde Nepal
kakalamu tolaba bannayuganda yes tuli batitizi tutidde bitya kakalamu nenga kakalamu kankubuulira ekintu kimu kakalamu teri yalowooza nti ekintu kya kabaka kisobola okuwanvuwamu bwe kiti n'ebirala lumu ekintu kigenda kubalukawo e Uganda nga teri agenda kizikiza gwe kakalamu kati kankubuulire kakalamu kati ngenda kugamba ekintu kakalamu okimanyi obwavu n'okwekyawo kwa bannayuganda buli omu alina ekintu ekimuli mu mutima majority awo ng'omanyi kibalimu kigamba naye newabeera waatu gamba okukola kino kati ekyo tekyaliwo ne abantu bali awo agamba nti newabeera abagamba hey kati kubanga oli agamba nsiiba Kampala banjibyeko ettaka bano bamaji batutte wano kati olina wano omutima oli mu kukola mu ngule y'akataka n'omutima gukweraliikira nti bajja kukola ekyapa ekirala anti kyenkugambye kati ani yali amanyi mbadde ngamba omusajja oyo munozana ne mugamba gwolina oli wano mu Buganda abantu baakabanga ebyettaka nga mmwe temunyiga right now odongooto nammwe babalumbye abalaalo kati ate bo babalumbye bubi nnyo kubanga ettaka lyabo abantu abakyolina abalango lya communal land nti we bajja odditwala temulina byapa kati abalaalo balina emmundu oli aleeta ente mutwalo naye nga teri mulaalo alina nte ezo mutwalo ezo ente zolaba omutwalo z'abaana ababbi ba gavumenti kati balina bwe baziteeka balumbye engulu naye kati Buganda yali eri ku kizibu ky'ettaka ng'ab'engulu tebanyiga kati kizze naye let me just ask you something kuba butakuta munange kankubuli olaba ekyo kyobuuzizza na buli muzungu akibuuza ye beewuunya Abafrika ne babuuza ne bannange tuli batitiizi tetuganye kale banayo omusajja afuze naye gwe atasiima kuno kuta like ntunulidde ba promote right now Babitex obalabyeko bagenze Kololo kyekiri Kololo nga bali mu celebrating emyaka 80 egya Museveni Abitex yeah ngali mu kugamba Museveni babateremu ensako mugundi bale bakoma okusabiriza Museveni abadde wali yabadde wow ne babajje bona nga bali awo bajje simulabye ne bajjerawo mumanyi bajje oli wabeerawo basitandika ate bakitume ekirala ate kyendinza anyway so ebe nakaba bikole nze njagala gamba baganda baffe abavubuka abato abatana kubeera na exposure y'amaanyi abakola obutambi obwo akatambi akamu kaali kaseeyisima mu nnyini nga kamwettidde nga teri amukutteko akatujja bakuba ndabye n'omuvubuka omulala linda katono nnyo kanseke ate onjukizza ndabye Rama oyo muvubuka yawasizza Rama ngenda kankugamba ebigambo bino Rama manyi oli excited bebekulu okujja nga owasa bebekulu si amalayo ennyo ne Namyala asobola okuba nga yakutadde ku payroll n'alirabako bwe bateeka ku payroll za ssemwayo awo gwe no Namyala yakuwaayo naye ndabye vidiyo ng'ogamba gwe Rama yawasizza n'ogamba bw'oti ogambye mbu balumba mukazi okyo kateri bannabyabufuzi balumba mukazi umwe mwevumire ku TikTok ogambye Rama nti n'ogenda kutandika okuvuma family ya Bobi Wine Solomon abaana be nabitya Rama kankubuulire nze munneewuunyisa naddala mu abaana mu Abaganda Rama okujjako nga gwe nnoolyawo Namyalo yakumanyi ffe tulabyeko bayisima nga bamudisikasinga nako mu State House ku maanyi ge yayina Anita Mongi ng'amukubira essimu Anita gwe nnooli ku Namyalo naye tuli ku sipiika Rama genda mpola gwe nnooli awo ogamba kubanga ogambye mpagira Museveni bire Rama ne Dr. Tiamala awagira Museveni akusinga ali wali ku $5,000,000 ku bukedde netasobola weziri naye za buli mwezi gwe n'osobola okubaawo ng'ojja tuuka Namyala abe nga takyakwata ssimu yo ojja tuuka lindako akalulu kaggwe kabulako bbanga ki ebyo namubyogedde naddala nze sikukanga sina kyenkwekuyako simalina gye wazimba you never be me sina na kyenkwetaazaako but genda nakulabako Kabaata ng'onyumya naye akulabule Kabaata
ajja kuwa ku magezi waba akwagala gayegena oba nyimyako Calvin Kayanja asobola okugamba oba yogerako ne Godfather ajja kugamba nti mwana gwe genda ki. You don't need to abuse family ya Bobi Wine. Olaba ezo namba zolina ku TikTok ezo namba zolina terina asobola kugulira ticket ekutwala Germany. Teyasobola kugulira fe bazituguliddeko. Toli wasitalo nti oli brandi kwakati wekiba kya brandi Peter Nicola agikusinga kwaye bamwadde okukola ku TV gwe nedda. Gwe nedda. Rama genda kwa Godfather abawogere nale ba Calvin Kayanja obabuuze nti line kubo lyenkutte lyokuvuma Bobi Wine ne family ne mukyala we kuba ndabye ka video nti ogenda bavuma kubanga oli we nale munyo baku ate beera ne kino ka kigambero ama toyina kyosobola toli kizibu kya Bobi Wine no toli kizibu kya Nupu kiringa alien skin na mugamba nga alumbye Nupu wali alien skin toli kizibu kya Nupu toli kizibu kya Bobi Wine bana please appreciate abantu respect bagisanga oba oli yakuyitako muleki buli omu amutunulira Bobi n'amutunulira n'agamba nze waliwo nze okumanya omwana yalina entiisa nesanga muyise president wano muganda wange kateryankase muganda wange so olaba kya Ivan Kyogayi kyebabba akalulu kakalamu kiryogera mu byafaayo oyo musajja goga atufuze emyaka ana agamba wakinana mugumu ng'ogyeko gye yasala kakalamu Bobi gwe twogerako Julius Malema yamugamba the good thing time is on our side. Kakalamu tuli ku Bobi Wine nti Muhoozi asinga Bobi obukulu. Tuli wano Muhoozi yawandika yekka ku Twitter n'agamba singa afuuka dde omukulembeze naye ekizibu ky'alina beba elders b'omwankole ebyadda naye akimanyi tebamwagala. Kakati ngenda kugamba ate nga Bobi Wine we tuli yabalagako ng'agenze n'entungamu n'akikuba ati kati muganda wange oyo omusajja Katonda amuwadde obukulembeze nze mbasiibudde. Okay, akuume. The Answer Channel, a solution to every situation.